President waffe tusanyusa okukulaba. Gadi kaliko. Zayo gere mpola. Yes sebo. Ali mu byuma yokoze baboshi. Omuwa balance. Nesimenye okujja ku press conference y'omuyimbi gwesinga okumatira gwaita Feffe Bussi. Lwawo nnyo okuwaanawaana abayimbi bapromota mukimanyi bulungi ebivu bitusala ne tuyitamu. Naye Feffe Bussi batuukawo n'amanya nti promota tusi ayimbira abawagizi n'agenda n'abanja enkeera. Eyo respect gyensinga era emirundi gyempiseemu sigibala. Naye ng'ayimba n'amala n'akuba akasima enkeera. Abbe nakulinze eggulu saakoze eki? Ekigambo ekituufu teriyo bizinesi etalimu buntu bulamu. Mane si ye buli kimu. Ebidongo bitusala, endongo n'ekusala neweerabira neewa mu giwavu. Naye nga tolina kyewakoze ng'osasudde buli kimu. Naye abantu babuze. Osasudde buli kimu enkuba etonnye. Ofuna bulungi. Naye omuyimbi atalina disipulini. N'agenda ku stage n'awoza abayimbi sigenda kuyimba balina okwetereza. Olwaleero zze Feffe Bussi sigula ng'akoze ku ttebo ya muntu muyimbi yenna bwekyaŋŋanvaawo. Ennusu ennuma nnyo. Naye gaayo ono yeetaaga okubeererawo ayina respect. Omugabo gwa Abtex. Alwawo tomulabalaba tamala gayimbayimba tabeera mu ntalo. Kwegamba bw'okatunulira olaba ng'akaliroko naye ng'ate tekaliroko. Ke kasita akatuufu era konsati nkukakasa ku bintu by'empulira wansi eyo ogenda kukikuba okiyuzeyuze. Naye lwakuba waliwo atayagala okikuba okiyuzeyuze oli bemukola omulimu ogumu owa hipopo naye tugenda kumukwata era n'enkuba yaŋŋambye agenda kusindika enkuba naye nkukakasa ngenda kugikwata njiyuzeyuze tejja kulima. Abtex asponsorinze okola ku nkuba. Enkuba eyo ngimaze. Nakusuubiza okugulayo tebo naye tebo tegenda kubeera bulungi. Dola millions 2 nga mulimu osadde musajja ffe z'Uganda ziba sente mmeka? Dola ziba 1,000. Ezo ziba 7 sebo nva ku nnyonyi dola nadde ngimanyi nadde ngikuumisa. Tonvuga sipiidi. Dola 5 mba musere mmeka? Miliyoni Dola 5 mu kitundu. 2 Bengano zikonkoleki. Sagala sitango zibale gomanya okubala dola. kanzije mbale. Bala 5 ozimumpeere. Naye nga ekindeese wano si lwakuba tejanya okundaba kubeera sinzanyirire. Basebo ne baliabo. Nzize lwa Feffe Bussi sebo. Ate obalazi olwoziti. Wangi? Lwaki ondabise? Kino kyamagero. Kino kyamagero sigenda ku mbale. Naye omuntu butaano. Sebo musajja kugambye butaano. Obadde Ogambye butaano. Enebeera nga kanisa tetugaba balance. Omuntu gwe neekakasa toyina. Kanjina kuterekera president. Sebo kino 10, bino 2, bino 3, Yes. bino 4, bino 5. Zeseremeka? Sebo agala sinkubuuse. Agala sinkubuuse. Teziwera. Zirina kwameka? Kubulako dola meka? 10 kyekibulako. Eze Uganda meka? Emu 8. Kubulako eze Uganda? 10. Kufaayo. Nyezo nziriwe. Aha. 10, 2, 3, 5. Abiri. Bana ebyo bintu byetukola kweraga twagala okwogerera abantu bafaabeeka omuyimbi yenna alina disipulini nga Feffe Bussi kkiriza obagaana abasala okuwagirwa. Webale nnyo. Promota ki yabadde mu kintu kino?
Whoever in your president, Abtex. Yeah. So for the minutes, microphone down. Sit. I'm looking for collaboration between Spice, The Myth, Navio, right? Someone say, R&B na Chinabichi. Twasoka mu hip hop ne bigana. So ekasubi awo nangulabye. Twaberawo nga tukubaze rap. Era sinyumira when I was watching these guys do it, I was so happy. Maybe agala nengamba kangende ne walale wangu. Because hip hop is not easy actually. So njagala obebaza now kusala ko Feffe Bussi. We are here because man, this guy has been supportive. We have one of the biggest songs right now in Zarina. So kubanga tulowozako na take together to call such a project. There was a time we had All Stars, Zichari, you know, naye yachikomezao, you know, that's beautiful, man. Kakati sijja kogera bingi because the day is not mine. Feffe Bussi, it is your day. Nguze tiketi za mitwala 5 ticket za mitwala 5 era manager ticket zimpe kubanga already sente invest kako ku simu banange mwe wali supporting Feffe Bussi onako lomukaga tusoka wano nga tunagenda mirimu mirala era buli ali eyo tegeza mono nti onako lwaki lwamukaga teri kulanga kulala kakati sente badde nsonga badde ya sente muzei tata Abtex tabayo ka sente naye ndio kwata dola alikuwa deni kwa mfano gwange sigenda kwa kirikenti wangaze sikura mkwano go wangaze eksoka kubanja ate muwulidde wano ng'ayisaamu musemanya indisipulina Abtex totambula kubanga fenga abayimbi tukola kufuna kasente nange mbemu ne ku dola nga ye ate nga bo bazeyi baffe batubeereddewo tukumakuma mu ndongo batusasulenga batuba tukoze man era nze njasigala ku nnono omuntu bwakola omusasula. Talent Africa, thank you so much for, you know, giving us the opportunity to collab with different brands, you know, and be really organized. Omwami nokoze na emirimu ejenjawulo akasente nawe kabaka invoice ne kamalayo wiki kamala nikajja nze tata ndagala kasente let me take this opportunity okwaniriza the biggest, the smallest, right now the fattest, lyrically. Feffe Bussi! Yo! Feffe, you're not going to rap, but open out. Biggest rapper we together makumi na mukaaga tugenda bera wano ugogo cricket ovo mwenda ngala hip hop kusareko Feffe Bussi wo akuwera wo bosika kuwera wo ati na kumira mukaaga kuwera wo rap so da genda sipa wali wona wona nanga spice dana bino no sareko wali wona kube rap wano kube rap wali kube rap wali
Lubega. Jukira abakuli manager Lubega. Jukira mana zibala na katandika. Mama mwana kazi wa big makanika. Kuhaga tuli wale lugogo cricket combo tukenda kuma muziki siku soma nobo wama webale mana spicy Diana wanachemaga na bonde twina na nkayana atene mukazi wange gwenyina mupana mwenyewe wasigamba exo. Thank you so much Spice Diana, thank you so much, thank you so much. Pull up. Hello. Yeah man, thank you everyone, thank you for coming. Balamusiza basabone banyabo, ladies and gentlemen, bamise Feffe Bussi wo boyagala kuwera wo. Mwana limusanyu kunyo barabako mwana nachi aba press conference yange mwana kanoko tukajuza ka press conference katitubulayo kinene sicho. Yeah man, first of all kantandike kwebaza ku mikwano gyange gyensazeeko Jojo nyini yamana abayimbi bangi ate baba n'ebyokukola ate buli omu aba ne schedule ye kati buli omu akufisiza yakadde. You don't have to take it for granted. Amazima baba balina bye beefiiriza ne bateekamu obudde bwabwe ne bagamba tugenda kukubeererawo. Big up Navio, big up the Myth. Man, those guys became my family. Mwewuunya engeri abo baluzungu nnyo ate nze nimba nakyula nnyo naye twavuuka family man. They are so good, they are so supportive. I owe you so many times man, and I really appreciate. Sentinel said, oyo guy man akasoke mwogereko mu ngeri eno. Abadde nnyo mu show yange eno yennyini nga mpa ideas how we should promote, how should everyone bring on the adverts and everything. Naye guess what? Ku lunaku lwe yayankolera akalango bambi abadde emabega mbadde nsaba mumpe ku matu mbadde mmanyi muli wano ku lwange. Thank you so much. Sentinel said oyo yali ali mu kunkolera kalango naye ng'ate balina omulongoosa mu ddwaliro. Tebereza gaayo oyo n'asooka n'agenda n'akola akalango n'agamba mwana nze nkakoze naye nnyingidde theatre nsabira. We thank God that he's okay, and I thank you for that love, man. Thank you so much. Biboyo oweyo mwana. Ndiwa mukisa okuba nga nkolaganako ne bana abasajja baluddeko mu industry bamanye ebintu bingi naye otuukako nga ali welcoming buli wenkusanga Biboyo. I remember you on my last show at Jahazi Pia nga obasetinga up ng'oli mukumpaamuuko ng'amba Feffe totyakola bwoti kino kigenda kuba kirungi. Thank you for loving me, man. Thank you for believing in me. Akokopinga, thank you for the energy tazikira. Omusajja agenda balabika ne muntana ajja kubaka. You're such a fine man. Thank you so much, and thank you for turning up every time, man. I count on you, and every time I call you. You're my ghetto youth. Ono youth mwino mulabira ddala nachi. Ali talented nnyo. Oh my queen Spice Diana. Ono ye kati mugambe kinze nsose mbuuza Spice Diana lwaki teyeesimbawo. Abeererawo buli omu. Omusanga azunga ayamba bano. Kati ne muba hip hop buyo ali mukuba baraafu. Mukazi gwe mwana. You have a big heart. God bless you more, and I know he's blessing you and blessing you. I love you my sister. Thank you so much. Bannange nyina nkubye surprise nange ono ye mumumpeere ku bugalo muzeyi Abtex mumumpeere ku bugalo. Omukulu neyanziza nnyo kyabalimbyemu relationship yaffe naffe tebadde bwetyo lwe yasooka okummalayo nanyiiga. Omanyi abeera mu show nga yeebisa akakofiira kasita sente zibula bw'ajjako bujja kakofiira. Mubeera munoonya nkofiira nga temumulaba. Naye I thank him obutatufoolingangako out ne bwe namukubira nga ndi munyiibwa omulundi ogwasooka. Yamba Feffe naawe sente tubye sente obimanyi ngenda kuwa sente ate ye kyakola bwe mba mubanja kati ankubira nga mbuukinga she endala
ezo zentwala za bookinga zentwala kati sigala manja naye mukama mulungi mutwasobola okukwatagana naye nziza Abtex okunzikiririzaamu nange zaani gokyalidde sobo ku press conference ye webale weesa mukono gwange kitiibwa webalide nnyo ddala munzikirize era nzire ku the big man of the moment, Mr. Ali Alibai. It's not about like Sagala Chitekapu. I don't want to put him like there personally. I want to talk about the whole team, Talent Africa tag. Man, those guys are so professional. Those guys are so good at keeping time. Chechisoka. Omanya bana Uganda tulina obuzibu bw'okukuuma obudde naye bano abasajja si bana Uganda ndowooza kye mbangamba. Man, I love working with you. It's been a pleasure. I went to this man, like he said, 3 months back. Yeah, and I had a dream of doing the hip-hop show. We sat with him. He was like, "You're doing the hip-hop show, what's the theme?" I told him hip-hop Mtiko. He was like, "Where is the venue?" I was like, "Rugogo Cricket Club." What's the date? I told him 16. He was like, "What's the payment?" I was like, "I'm not reaching those higher ends guys, but I'm looking for that 20K, my people, ordinary 20K, 50K one." He was like, "Man, I'm on. Immediately, and he's been there for me. Thank you so much, Ali. Thank you, Talent Africa. And we are still doing more. Expect more and more and more. Yeah, Katono Manju Denga Ali Ateda sponsor wanga Ateda ya chirimu. So that's tag for you. Kati sinza kubuka Ali Ateda stand up kuba sponsor wange. Obamukama wango mulala Mr. Roy. Thank you so much, Mr. Roy. First of all, thank you for passing by and coming. Mr. Roy represents Bond 7. Bond 7, we have a Gambia, twin up Bond in a Bond 7. We have a big Bond, and it starts with hip-hop music. Kafuroka baamu oboka wulira era tugenda kuba tufulowinga ku 16 nga tuyiwa wuyi kuba Bond 7 is what is on board. Kepoka Bond muganda wa kankabalage kekano ka Bond 7 ba Bond ani yala bekumbi ya Bond 7 kati bano ba Bond musangu ko okuche. Thank you so much, Roy. Thank you for believing in me as your brand. I respect it so much. Who am I to work with you, and who am I for you to believe in me? I know I'm talented, but I also love to work with big brands. So thank you for being part of my show. Thank you, Bond 7. Yeah, it's here to stay, and we are killing it with Bond 7 on the 16th. That's tomorrow, but 1. Bulitebere genda kubake tupaya Bond 7. Kamsoke mbulire mwana akalulu ka main sponsor wa Bond 7. Thank you so much, Mr. Roy. Akurukuta. Njuku, yeah man. Mama iseda agent akurukuta. Omanyi mu hip hop bagezako twawula mu buli ngeri. Ne rap ze tukubazi twawula cause muba muyina okwegisinga muba muyina okwekuba mu line. I thank God, I thank agent mbu kuli bwe twesanga ne bwe tuba twekubya akayimba ne bwe twekuba buyizibu nankuba nanvuma nange nemba kuba kuli bwe twesanga ye tuba mu vibe. Ebya hip hop oba ebya rap bisooka ne biddawa ne biddeeri. Yeah man, thank you agent. I can't wait for your show my guy. Tujja naawe. Ono ye banange tannababuuzaako naye munzikirize kyalimu anga nzikiririzaamu nnyo ate naye tutambudde nnyo naye kabambuulize kabaweeyo akagambo kamu. It's mighty orange. We clash netuseka every time, but I'm so happy nti kino kyalinga ekirooto kutandikira kujja Kazipia paka Lugogo ate tukyakuba ebisaawe bingi. So I'm so happy for you, man. You have a big man in you in a small body. Yeah man. Thank you all for coming. Sinulo dova mudoi doi afefe kusuwa bayise Lugogo wa boy. Mami kono nange yakusula ko mchikiri. Dadi to ngabo bakale tugende babiri. Yai yetana eche ebi.
Zoe, baby Zoe, baby Zoe, baby Zoe, baby Zoe. Yeah, this is Bali wa bakiriza mu talent ya baby Zoe mwana. Yo, big up Kirincha, big up family ya baby Zoe mwebale mutendeka mwebale mukiririza amate mwebale era muwumba bulungi. She's so disciplined. Baby Zoe manje ekirabo kyo sicho. Checho. Change naye twakigamba yankubira akalambo ne mugamba oyagala nkuweeki. Namamba nyine ekirabo kyange kansoke nzire ewaka nkirowoozeeko. Njakigamba era yakigamba ne daddy we njakimuwa inshallah tukimuweerera lugogo ndowooza Kirincha. You know, being an open-minded person, share stage with Feffe. People don't think that you guys connect, but this is good love all the way. Good love all the way. Mine will be maybe thing. Anya single rhyme, anya single lyrics, anya single word. But this year, you know, shows a good impression. So you most welcome. You can talk to the people. What's up, man? It's your boy Navio reporting for duty. You guys ready for Feffe Bussi? They're biggest in the game, you understand? And I know because there are only 3. 1, 2, and 3. But this weekend, 1, 2, and 3. Yeah. Hey, sorry. Nah, man, such an amazing talent from day one. Nobody has had the balls to freestyle with this guy. Back to back, interview to interview, day to day, weekend to weekend. He makes hip hop a part of his life. Freestyle is such an important part of that. I can't wait for this weekend. I hope he allows me on stage for some small minutes. I don't know, I have to ask politely. But now, much love and respect, Feffe. You got this. Let's get it. Known as the smallest rapper we're here to support Feffe Bussi because all he ever does for us is support us. So we're just doing what he does for us. You know, and yes, on Saturday, make sure everyone comes through. Tell your friends, tell their friends, tell everybody's friends. Saturday, Hip Hop Kultiko, Cricket Oval. Yo, mugamba ki bakyali bange anesibye okubaako n'abakabi ku stage Feffe Bussi Spice Yammulo ono wa kika kyange Wamamba tulinawo n'ekigozi emabega waliwo St. Nelise biga St. Nelise jangu mu maaso sebo, jangu mu maaso, jangu abantu bawakagalani. Yeah. So guys, okwosa enkya ku lw'omukaaga lugogo wakukoleera sebo Said akazindalo kakano sinnabaako wenda banze sinnabaako wendaga maaso ku lutimbe gwe kanola amatola be ennyindo zisamuka amaaso gawulira mpewo kabotongezi kuba mukenenya byonna mponya sirwana bigalanga olugattako puleesa balwana sukaali na munnyo nze bunzaali kano kekatta emmese kekatta ebiyenje kana akajimba katta n'ebiku ebyabateesi Basebo n'ennyabo kasooke tulabiseemu tusooke tulabiseemu ab'omulondo ne mwanyi mwenna twazigaya ate ekiseera kigenda kuba kyakwegatta okwegatta ng'emaani tibwekulinda yesiposa asenza okunyumira fulemu kubanga nyemu abopiira ate gyetusi kitegeeza ennyonta tegenda kutuluma akwa piinati myekumazi ku mpo yonna bannange eno si yange kyo ya Feffe Bussi naye
Thank you for coming, ladies and gentlemen. My name is Saint Nelson, here to represent hip hop. Yeah, you're assuming you're gonna be watching Uganda. Today, we're representing a hip hop because smallest rapper, hip hop artist. Yeah, so to say you say on the smallest rapper, biggest rapper, freestyle rapper, MC, so. Tukwaniriza sebo webale kutuchazaako Saturday banaye sibi yakusanga ya Saturday tulina okujuza ekisaawe ya so katambuza akazinda mukase kuba rap jira Ewaba kunyoma kamukaja ngatuwaduni kuja na kuwocha kibinja kinene tetwakalaba new friends ize bali bateka tuli different ate Kampala siteyefe business kati balaye bafunye interest yeze star boy godi weekend na 16 tuleyo Epa batakono ako tulina mwepujo tulina mune mputu bagambe tiwatopinze mubali wanted oliku wanted watopinze mubali wanted oliku wanted na 16 tuli wane Lugogo sigenda kubebaza wabula ngenda balagira mujje n'abatasobodde kutwegattako wano mujje twegatte tuweerere ddala okusinga abali wano tuwagire Feffe Bussi kubanga buli munnayuganda yeetaaga munne mu kiseera kino mwebale nnyo mwebalire ddala asibya akabuli ne mubaawo abanyweze engatto muzinyweze Saturday munyweze engatto tuli Lugogo wano wenyini. Thank you so much for supporting Feffe. Mwebale nnyo mulo Batman Gadget right there. Everyone, members of the media, everyone who's here. On behalf of Talent After Group, we are super excited to be the official production partners of the upcoming concert. At TAG, we always believe in being strong supporters of hip-hop, urban culture, and the growth of music and talent. We believe in creating platforms and experiences that elevate the culture and give artists the production value and the stage they deserve. From this partnership, it's about delivering a world-class concert experience from the stage to the lighting to the screens and the overall fan experience. We're excited to work alongside Feffe and his team to create something truly memorable. I remember we started this journey like 3 months ago, and the first meeting I was like, yep, I'm in. No matter what's going on, I'm in. It's about hip-hop, it's about Feffe, I'm in. So I'm happy about this, and we want to thank all the sponsors, the media partners, the fans for continuing to support Ugandan music and Feffe Bussi and culture in general. Let's get ready for an incredible night. Get your tickets now on MTN Momo. There's some discounts there, and thank you very much. Thank you so much.